tambula nawe MP to B Kawempe North good morning banda bile bona boli nabo ka message katuse omusama Sseguya Josephat wasuzo cha boss I'm okay oyogedde moyo nengamba bane ebintu bizibu basegirinya abulira wa yasirika waba munyiga nyeri na lufenya ba munyiga naye mama waliwo omuntu lwamanya kyoliko oba bamutemera ebintu bizibu bakutemera agala kuba campaign neno ngo mutegera happy birthday Queen Flores from Medikim manager we Kim oyo mmanyi ne birthday ya uchali wange mukano gwange bamita Irene Gochalya treasurer eyo Chengera Town Council bambi happy birthday my dear kati munnange abanayigire bali mutwewerera bali eyo waabwe olwa omale ne umuli omulala amanya mazibu Thames baby kati abantu abo nga bategedde bali Kitalya neba ne bani amutuufu okuvunanibwa police yabakutte ne batwala nayo kenyini yalina okwevunana nti bayitawa ako ke kadongo ke yakuba eri ku speak abantu nebaloza speak resort naye gundi banja kubiramu yaddungu kati omukulu oyo bebe kulu eggulo yakedde nnyo agenda ajjeyo omusajja oyo omusajja n'amulemera mpaka lwamututte mu kooti nga tamugjeyo namusomera omusangaawo ogw'okwetaba mu bintu ebyokusaasaanya covid n'okulaga jjalira obulamu bwe ne bamusiba ku mpingo era banayigire bwe balabye ku mpingo ne bagayimbuka bakatonda oma ddala yeggwe yabapostingidde n'abagamba I'm just near to the police here I'm finally going to court now I'm in komera teyalitegedde kigo nga n'erinnya Kitalya nga n'erinnya tebasobola kulyawula kuliratula naye kati ki ekyabaddewo what really happened anti kaakati bibi banoonyezera Catherine Kusaasira yagambye nti president nze ndowooza walinoonyereza nnyo ku kintu kino kiyinza okuba set up nti bannabyabufuzi awakanya gavumenti bayinza okuba baleese omusajja oyo kati bwe bamuleeta balabise gavumenti ne bamukuuma n'akola n'ekivulu nti nge kawukuumi empulunguse promota yabadde ani dunguunu gwali nayigula bagwe babusi ali mu black ye be bamu ku bantu abakoze eki amulese oli ye mukyala Thames ono ye gundi ne bannange kakati Davido yagambye Uganda yagala jigula Davido mu Nigeria atalike tumanyira si yajja nakuba ekisawe ekikalu tewali bantu nzijukira kakati yatubula bulaka sika fugo ngakuba ekikalu kiragundi kyesagala Nigeria baba chamanyo gaabwe bwonna bwonna gabamu obumuli muli wano we bati agenda mpula tebatuli wala nnyo genda maaso obumuli bubi kale kasoka tuli Kusaasira ekyo kyekivulu omusajja ono kyakubye ejjukira wano ebivulo babiwera naye ono yakubye ekivulu gwe musango ogumuvunaanibwa naye yamuleese naye yamukuumye baali badde basaale nnyo kati bya Kusaasira bwalowooza nti baliwo abawakanya gavumenti abayagadde olabisa sajja mu Nigeria kyensinva bambi okusookera ddala mukwatibwako ennaku nga artist munne kubanga nange ne bwe mbanze nga ngenze musize bweru oba ne bankwatirayo kiba kimpisa bwobi okusookera ddala naye kibe kabonero eri Abannayuganda okumanya nti covid mwali ate mwamaanyi kiraga ekifaananyi ekibi kiraza ekifaananyi ekibi kubanga okusookera ddala bandikutte abantu abamuleeta be bandikutte kubanga Bannayuganda ate baba bamanyi nti no covid mwali ne bakwata n'abantu bamukiriyalinze batya okuba nti ayingira wano n'akola ekivulu ekitalangiddwa ku TV yagamba nti yali mugenyi mbu bateeka ku airport nti bugenyi era ng'abayimbi abalala tutula okukola basinga tutula okugenda e Bulaaya ne bateekako nti oli covid togenze kuwakupa mu TV abayimbi abasinga batera obikozesa nansabye Pulezidenti Kaguta Museveni okubanga yegendereza ekintu kino abasinga bamublaminga okubeera nti nno akimanyiko naye nga titakimanyiiko lwansonga kiyinza okubanga kiri political njagala bwebuuze lwaki balese musician oba omuyimbi ne batayita comedian kiri political lwansonga tewali muntu gwenyiza kugamba nti no balangidde ku TV bweti balangidde wano wabula twala ebulayi bantu na muyimbi nga atuuse wano nga kyannako naye tamanyi n'alugwamu naye nga njagala President okyegendereza nnyo ekintu kino kyandibanga kiri political okuba nti balese omuyimbi oyo n'atuuka no mu ggwanga nga tewali amanyi nansabye okukwate poliisi okuva kwasooka paka asembayo okuba nti basobola okunyonyola yayingidde ate wano kyabadde kyakulabisa President Museveni takimanyiiko naye kyenyiza okugamba kubanga security tebalanze ku TV yonna tebalanze wantu wonna nze ku ndaba yange nga Catherine bayinza okuba badidde obwana bw'Emakerere ne babusitula abaana ne babateeka mu kivulu ne bajja ne bayimba nga kyabbagala kulabisa tibagala kulabisa ekituufu tujja kimanya naye ekituufu kiri nti buli omu alina endowooza ye ku nsonga eno
ate ekirala zino nsonga z'abayimbi kyobala bebe kulu yakedde yajjeyo omusajja ono ku poliisi naye n'amulemererwa naye omusajja ono adde enkya mu kkooti nkyalo wakusatu ate tebamulimanize paka January babadde balala nawulidde paka January naye baaba ozinga nawulidde bubi nekigiza kibeera ekyo kiba kiwanvuye party ranking yagambye mmwe ne nono bani bana bayimbadde bebe kulu ba P Square Rude Boy waliwo wano kati bambozi z'amaluwa bagaye nti kati bannange ebivulu byaffe tubadde tutereka mu Uganda nduza badde bategeka nga tebamanyi nti eno ffe tetukyayimba manyi badayekere baggalawo ati ne baggulawo okay kakati nakawere ebyo bannakawere yabitadde kwali ku bbali full figure kabeebi yakalese waka wali owo omanyiwe emakindi ekukobiro Salama Road n'aleega ali busoga nze bagamba nalinyira siyole yange nze gye nnyina nti full figure ono yali alina okuzaala amangu agende campaign trail tayinza kuba president buli lwayogera nti nyina muwala wange full figure naaba nga teyeetabye mu kintu kino eri no president buli lwayogera nyina muwala wange full figure no full figure omanyi ng'ekyalo kimukuŋŋaanirako ali twagala ku ssente gwe muwala wa president kaakati bawala wa president Natasha waliwo n'omulala oli Patience ne Diana ono omuwala owokuna gwe tutannamanya ani mukulu ku bano Sseguya munyumiddwa ensi tugende mu maaso waliwuddeko nga president ngaali mutabani we tugende mu maaso nviiraako ddala ulira ono yabadde akunga abavubuka b'ebusoga bagamba nti mwamuga temulimu mukulembeze abazubu abafuzi b'amatwale tebalinanga bantu wano bakiise bw'oba olonze omubaka parliament direct naawe oba mu parliament ng'omuntu obitegedde temuyiga okusiima naye ng'okulonda kwa minaku z'omwezi 14 abantu beesimbyeyo ku 11 president Museveni mwani ne ani ono mali eno ngenda agamba Joe Biden eri mu America aba electors obategedde abalonzi ab'amasaza abayita tubayite kale mu bufunze ng'ababaka ba parliament nabo balonze Joe Biden ye yayita mu kitegeezo okulayira nga 2 January kyekyo mpozi ate n'ekirala nabagambye nti abeesimbyewo bangi president Museveni Bobi Wine Okay, kale katusooke ttekayo ekirango kino tulyoke tuwunzike show yaffe tuli mu biseera bya kulonda obadde okimanyi nti n'obuvunaanyizibwa bwo okukuuma emirembe munnayuganda munnange tukuume emirembe tusobole okuyita mu kulonda kuno ffenna nga tuli balamu ebikolwa ebituusa ku bannaffe obulabe tubyewalire ddala obubaka buno obukutuusibwako Bukede TV wamu ne Netherlands Institute of Multi-Party Democracy tubagaza olunaku olulungi ow'embwa n'amala. Good morning. Olugambo mu kyenkya luwagiddwa. SH Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 7772 noti 3 Nyumirwa Christmas shopping mu Mega Standard Supermarket. Merry Christmas and a Happy New Year. Okuva Mega Standard Supermarket waggulu wa taxi parking kadde. Singa bamweyana asangibwa Namasuba maaso ga Freedom City ku Kikiri